okujooga n'okufuula bannayuganda okutufuula baffe bannayuganda nti tetutegeera. Mulaba ebifaananyi bino bintadde wano wansi. Ebifaananyi bino omukulu ono gwe batadde ku bwaki bwa Foreign Affairs. Omukulu ono nzitujjukira mu 2021 yali avunaanibwa ku misango oba ku musango gw'okubeera mu nsi nga talina bimwogerako. Nga talina biki bimwogerako, era ng'ogwo omusango gwali gumuvunaanibwa mu 2021. Tuutuno tuli mu 2026 bakulaga bamuleese ku bwa Minister of Foreign Affairs. Kikutwala wagwe Munnayuganda, kikutwala eri ekikutwala eri ekitegeeza nti gwe Munnayuganda toyina wogenda kunywera mazzi, era watuufu togenda kubeera nawamu, era ogenda kumaliriza nga toyina we bakuzaala. Nga tutunuulidde amawanga gano abiri wansi, amawanga wansi gano mammanga, tutunuulire ku ggwanga eryaffe ery'Abaganda nti gwe Omuganda wonna agenda mu minisita oyo ng'onoonya kye, oyagala passport, weeyogereko ebikwatako, giba giwonye. Suubira ebintu bibiri. Okitegeera? Kano kati katugambe nti tulingidde mu kaseera ka Kattiro Super akataliiko n'agamba nti munnange kati ani agamba wali tubadde tukaabya kajanja, kati mu kaseera kano tugenda gakaabira ddala. Tusemberedde awatuufu we babagamba nti bannange bano abantu si bannammwe, katugenda tandika obisfeesingako mu reality. Wali bibadde bya bigambo, kati tuddamu ki mu reality. Mukitegeera ekintu ekyo? Tuddamu ki mu reality, nti okufuna passport gwe Munnayuganda era ng'olindigina nti Ugandan nationalist Ugandan, okufuna passport kati twesabire. Kitutegeeza nti Munnayuganda tetwasoma. Refugee akutuusiza okulaga nti kati ye Minister of Internal Affairs omugwira ava e Rwanda, naye nga gwe Munnayuganda tosobola kuva wano ogende e Rwanda ofuneyo ekifo kyonna mu gavumenti n'okuba kwera ku nguudo. Okitegeera ekintu ekyo? Bino bye tubagamba Bannayuganda nti ffenna tewali alina mirembe. Ne woba mu ofiisi eyenkana etya ng'olaba gwe watuuka, tewali alina mirembe. Bino bye tuli mu kuleekana ku ba MP baffe abannuupu ne tubagamba bamikwano, temuwa musajja legitimacy. Tugattire wamu eddoboozi ne revolution leader, tuyimirire ku bigere bye tugobe ekizibu. Abamu ku ffe temuli mutuwuliriza, abamu ku ffe temuli mu bbira, abamu ku mmwe temuli mu bbiraba. Mulabanga ffe abali mu kukola ki? Okusaanyaawo ekibiina, naye nga bye twogerako nammwe mubitandisa obbiraba, era bitutwalawa. Tetuganya akasente kawooma, ne tusooke twekubaganyeemu obwongo tulowooze nga Bannayuganda abatuufu, era nga naawe MP waffe tukugamba ebigambo bino wannuupu. Lowoozamukko mu Uganda gy'olimu mu myaka egijja mu maaso awo, nga n'embeera etandikiddewo tambula bweti, ogenda kubeerawo otya? Ovaawo mu bulamu bw'ensi eno, omwana we agenda kufuna ekifo ekyo ky'oli mu kugwiragana nakyo, ng'ekizibu oganya okukijjawo
nga gw'osazeewo okolegane n'ekizibu ekiri mu kunyigiriza abalala olw'okuba gw'ofunye woofiisi eya paalamenti, ofunye akatebe mu paalamenti, nti kwegamba ebigenda okunyiga abalala tebigenda kunyiga, era n'abaana bo tebigenda banyiga, nti gw'ofunye chance otuddeyo mu yeesi mu paalamenti, era bino byonna tebikwatako ogoba kasente, naye omwana wo naye anaabeera mu kyo ky'olimu. Bannayuganda, tuzuukuke twerwanirire. Bakati bino gye biraga kati bivudde mu bigambo, tuzze mu reality. Baana bagenda kufiira ku mawanga kuno, ku ddungu kuno, nenga nezibazze wakola aba baddewo nga nezidde wakati baziraba, naye ate kati kigenda kubeera kitya? Nti n'omulambo okuguzzeewako okuguziika kigenda kuba tekigenda kusoboka nga abantu abo weebali, nti n'okukuziika obuziisi kati okuzzeewako okukuziika kigenda kuba tekikyasoboka. Bannayuganda 2021 tuno tuli mu 2026 bakulaga bamuleese obwa Minister of Foreign Affairs. Tetutegeera. Mulaba ebifaananyi bino bintadde wano wansi. Ebifaananyi bino omukulu ono gwe batadde ku bwaki bwa Foreign Affairs. Omukulu ono nzitujjukira mu 2021 yali avunaanibwa ku misango oba ku musango gw'okubeera mu nsi nga talina bimwogerako. Nga talina biki bimwogerako, era ng'ogwo omusango gwali gumuvunaanibwa mu 2021. Tuno tuli mu 2026 bakulaga bamuleese obwa Minister of Foreign Affairs. Kikutwala wagwe Munnayuganda, kikutwala eri ekitegeeza nti gwe Munnayuganda toyina wogenda kunywera mazzi, era watuufu togenda kubeera na wamu, era ogenda kumaliriza nga toyina we bakuzaala, nga tutunuulidde amawanga gano abiri wansi, amawanga bwansi gano mammanga. Tutunuulire ku ggwanga eryaffe ery'Abaganda, nti gwe Omuganda wonna agenda mu minisita oyo ng'onoonya ki, oyagala passport, weeyogereko ebikwatako, giba giwonye. Suubira ebintu bibiri. Okitegeera? Kano kati katugambe nti tulingidde mu kaseera ka kattiro super akataliiko n'agamba nti munnange kati ani agamba wali tubadde tukaabya kajanja, kati mu kaseera kano tugenda gakaabira ddala, tusemberedde awatuufu we babagamba nti bannange bano abantu si bannammwe, katugenda tandika obbisu esingako. Mu reality wali bibadde bya bigambo, kati tuddamu ki mu reality. Mukitegeera ekintu ekyo? Tuddamu ki mu reality, nti okufuna passport gwe Munnayuganda era ng'olindigina nti Ugandan nationalist Ugandan, okufuna passport kati twesabire.